bonga ab'ekitebe sina kyembogerako bakoze kye basobola kwega omuntu agenda nagamba nti lwaki tonyigira Kyagulanyi talina bisumuluzo by'ekitali Kyagulanyi talina mulamuzi gwasasula Kyagulanyi talina musirikale gwasasula talina kooti gyasasula kati mugambe ntanga naye baali bamukwatiddemu akoze ekisoboka naye omukulu yenna te kati ekyo kyeyogedde nti abalamuzi si be bafuga eggwanga kati ani aliwo. Palamenti y'eggwanga Uganda egobye okusaba kw'ekitongole ekya UPDF oluvannyuma lwa UPDF okuvaayo n'egamba Palamenti egiwe ensimbi za Uganda obuwumbi 138 nga zino amagye gagamba gagenda kulondoola n'okugoberera akalulu ka 2026. Palamenti egamba ensimbi zino singa poliisi yebadde ezaagala oba oliawo banditeesezza ne bazibawa naye amagye gagenda kukola ki mu kalulu k'eggwanga. Palamenti olunaku olwaleero egaanye amagye galeese ensonga zaago ne Palamenti neereeta ensonga zaayo. Byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako osobole okubeera ng'obitegeera. Mu ngeri endala General Muhoozi ayongedde okubeera ng'akomawo ne twiiti ze ziri enkambwe. Ategeezezza nti nno omuli w'Enkwe Besigye tetusobola kumukkiriza kuva mu kkomera. Bwe tuba bakumukkiriza avaayo mu ngeri bbiri. Avaayo mu ngeri esooka ng'aviiriddeyo mu kofini oba nga tumukubye amasasi. Engeri ey'okubiri nga yeetondedde muzeeyi wange, agamba Mwami Museveni. General Muhoozi takomyawo, ayongeddeko nti nno omubaka amanyiddwa nga Ibrahim Ssemujju Nganda afuuse ekitagasa mu ggwanga era yeetaaga kubeera nga attibwa oba aggyibwawo afe. Mu ngeri y'emu maama wa Machete munnakibiina kya NUP asibiddwa kumala emyaka kumpi 4 agenda mu 5 mu kkomera. Avuddeyo naye n'agamba nti Mwami Museveni kino kye yasazeewo. N'agamba nti nno abalamuzi si be bafuga eggwanga lyekaabireko. Maama wa Machete akalambidde agamba nti newankubadde ayagala mutabani we ne tasobola kukkiriza mutabani we agende maaso n'okubeera nga akkiriza emisango egyo gy'atakoze era gy'atamanyiiko. Ebigambo bingi ebitambula bye tugenda okubeera nga tutunuulira naddala olunaku olwaleero. Nzikiriza nsooke nkubuuzeeko nti osiibyeyo otya yonna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera. Abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nnyongera okubeebaza ne nnyongera okubeera nga mbabuuzaako ne nnyongera okubaagaliza obulamu obulungi eri mmwe ng'abantu, abaana bammwe, baganda bammwe, kwegamba Mukama addire emirimu gy'emikono gyammwe agiwe omukisa. Njagala kubeera nga ntandika ne maama wa Machete. Maama wa Machete mukazi nnyo. Buli muzadde ayagala omwana we abeeraawo nga naye maama wa Machete mukazi wa njawulo nnyo ebitagambika. Njagala tufune akatambi ka maama wa Machete ng'awa endowooza ze. Era maama wa Machete bw'oba omuwuliriza akuggyako endowooza eri nti abaasoma bagezi nnyo. Maama wa Machete engeri gy'alabamu ebintu n'engeri gy'abyogerako owulirira ddala nga mutegeevu. So njagala tufune akatambi kano then ate tweyongereyo. Newankubadde kati emyaka gikonyeena nga Machete avunaanwa emisango gyeyegaana, nnyina Aisha Kabanda abadde musale mu kuwagira mutabani we okwegaanira ddala emisango gino ng'agamba nti akakasiza ddala nti mutabani we mpawo kisi kye yalina mu kaseera bwe baamukwatira. Kati sabbiiti ewedde nga kkooti ensukkulumu esazizzaamu ekya kkooti y'amagye okukozesa abantu ba bulijjo, maama wa Machete Aisha Kabanda gwe tusanze w'akolera ku Arua Park atubulidde nti kati afa essanyu era nga yasobola okugabana amawulire gano ag'essanyu ne mutabani we ali mu nkomyo. Naye wali yali agenza okubakyalira era ne basanyuka nnyo n'antumira olwomukaaga n'ankubira essimu n'aŋŋamba maama batuzza mu kkooti ki ne mugamba sinnagimanya.
niye kubira ku kansolo Bongoya. Kyokka mbu abadde akyasagambiza kyamubuuseeko okulya ng'omukulembeze w'eggwanga mu bukambwe obw'ekitalo ayiwa amazzi ku byasaliddwawo kkooti ensukkulumu n'atuuka n'okujuliza nga kkooti eno bw'etajja kukomya mirimu gyayo. Era gwe ogeze n'okunkubira essimu nga ndowooza nti oba tuwe lubimbi tulimewe kubanga tayina kyatayina tetunasenza tugenda kuba mwami oyo ssebo tetulina ekyamazima tuli abantu abanaku gosooka olabe ndi mukoledero generation kalaba wenzize nkuyisa buto nga nnonya 10. Ono ayina ennaku nti omwana we gwakakasa nti talina musango awangalidde mu kkomera kati ekisanja kiramba kyokka ng'ensonga ezamusibya yalina obukakafu nti za byabufuzi. Abayogera Kyagulanyi bo tebagenda kubula ate bo tebagenda kuggwaayo kuba abalina ennaku yaabwe bangi eyo wa Kyagulanyi gy'olaba kozza abo balubungu teri mugagga abo bonna abaana bafudu soja b'olaba balina ennaku yaabwe ebazunza ne Machete bwe yali kati neewuunya Pulezidenti Museveni nti kampeyini zigenda kutandika ekisanja kiweddeko kubanga abaana bano yabakola ku kisanja ng'akitandika ekisanja kiweddeko Pulezidenti Museveni atambule mu ggwanga nti anoonya akalulu nga tukyabanja baana. Mu bbanga lino lyonna nnyina agamba nti omukugu okulabira famire ya mutabani we bwe yeetisse n'abazira kisa abamukwatirako kyokka agamba nti webituuse awulira nga gumuyinze. Kati weewuunya omukazi agenda mukubira essimu ng'ali mu kkomera n'amugamba genda ewa maama naye nga nange nyina abalala byendabirira nange alina okwerabirira ng'omuntu sirina bwendi kansa akuwadde ennamba eyo antegeera bulungi nnyo sirina bwendi naye ate ku bwavu bwange bunaku bwange bwendiko Machete nnyongeddeko okunjavuwaza. Kabanda nakati akyakalambidde nti mpawa ayinza kumumatiza nti mutabani we alina ebyokulwanyisa alyoka akiteekebweko nti alya mu nsi olukwe. Ate nga nze ekyokukkiriza omusango sikimusemba kuba sigumanyi sikimusemba naawe oli muntu oli munnayuganda okulya mu nsi y'olukwe okimanyi okuyekera gavumenti okimanyi Machete talina yadde ekikwanso tayina kayina tayina yadde ejjirita tayina ki bangamba batya nti ayekera gavumenti. Ono ayagala omukulembeze w'eggwanga abe wa kisa asse ekitiibwa mu nsala ya kkooti mutabani we asobole okuteebwa yeyagalire mu ddembe lye ng'omuntu omulala. Naye nze musaba busabi awe kkooti eyo ekitiibwa musaba busabi abakulu awo bawe Ssaabalamuzi ekitiibwa bagenda kuba babakkakkanyizza nnyo ate kale okigenda kuba nga kiweddeyo batugambe bugambi nti omuntu olumukwata ku State House asalewo omukulu. Kyokka ono musiimu eri abakulu ekibiina ki NUP mutabani we kyawagira bagamba nti bakoze bwe kisoboka okulaba nga mutabani we ayimbulwa. Bo ng'ab'ekitebe sina kye mboogerako bakoze kye basobola kwega omuntu agenda nagamba nti lwaki tonyiigira Kyagulanyi talina bisumuluzo by'ekitali Kyagulanyi talina mulamuzi gwasasula Kyagulanyi talina musirikale gwasasula talina kkooti gyasasula kati mugambe ntya nga naye baali bamukwatiddemu akoze ekisoboka naye omukulu yenna ate kati ekyo kyeyayogedde nti abalamuzi si be bafuga eggwanga kati ani aliwo. Okay, oyo ye maama wa Machete mukazi muvumu obwenkanidde awo bwe tuba nga tuvuddeko awo General Muhoozi gye buvuddeko yavaayo n'agamba nti omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda is unnecessary agamba nti is unnecessary person in our country. Omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda kintu ekiteetaagisa mu ggwanga oba muntu ateetaagisa mu ggwanga agamba nti ndowooza yeetaaga okuggyawo okutta nga agamba nti yeetaaga okutta nga akakoko yeetaaga kutta nga mubbi wa nkoko. General Muhoozi bw'atyo bw'ayogera ku Ibrahim Ssemujju Nganda agamba nti yeetaaga kubeera ngattibwa nga mubbi wa nkoko. Ebyo nno biteeke ebbali. General Muhoozi Kayinyeirugaba byonna ng'ebyo biwulidde twebuuza nti ani ayambako aba M23 n'eggwanga erya Rwanda. General Muhoozi agamba bw'ati agamba nti kino nkyogedde emirundi mingi agamba nti omuntu yenna agezaako okukwata ku Rwanda ekyo kitegeeza lutalo. Omuntu yenna agezaako okukwata ku Rwanda oba okulumba Rwanda ekyo kitegeeza lutalo ne Uganda. Agamba nti tewali no one in this world, tewali muntu yenna mu nsi eno ayina lukusa lugenda mu maaso n'okubeera nga dutaataaganya abaana ba
Ruhinda. I have said it many times. If anyone touches Rwanda, that means war with Uganda. No one in this world has a right to disturb abaana ba Ruhinda. Ekyo bw'omala okitegeera n'ojja wano nakyo n'okifuna nti this is my uncle Afande Paul Kagame. Those who fight him are fighting my family. They should all be careful. Agamba nti nono uncle wange kojja wange Afande Paul Kagame gwagamba. Agamba omuntu yenna amulwanyisa manya olwanyisa famire yange. Mwino okubeera abeegendereza bigambo bya mukulu ono byagenze maaso n'okubeera nga ayogera. Naddamu nakkaatiriza ekya Besigye. Besigye bw'abanga agamba nti the traitor Besigye will only leave prison in two ways. Either in his coffin after we hanging him or shooting him, or on his knees apologizing to Muzeeyi. Omuli w'enkwe Besigye ajja kuva mu kkomera mu ngeri bbiri. Either mu coffin obanga tumaze obanga nga tumutuze obanga tumukubye amasasi oba ng'afukamidde n'amaviivi ge ne yeetondera Muzeeyi. Bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba. Bino byonna ng'obiwulira n'okyusaako obwongo bwo n'obuzzaayo nti UPDF esaba ensimbi obuwumbi 138 mbwekuuma akalulu n'okulondoola. Byonna omaze okuwulira omaze okuwulira aduumira amagye General Muhoozi ebigambo byazze ayogera ka Bobi Wine tujja katta singa si taata wange kandi badde kaafa dda. Ssemujjuŋŋanda tujja mutta kitagasa mu ggwanga. Besigye tujja kubeera nga tumutta omuli w'enku oyo. Kakati ate amagye ne gajja mu paalamenti ng'ekigaleese mu paalamenti bagawa obuwumbi 138 mbu gagenda kubeera nga galondoola akalulu ka Uganda. Bw'obeera gw'oziwaayo naye nga bino byonna bigenda mu maaso, Mwami Museveni amaze okutuula n'ategeeza eggwanga nti dino eggwanga terifugibwa mateeka. Bw'agamba nti terifugibwa balamuzi, balooya, kitegeeza terifugibwa mateeka. Now, Parliament olunaku olwaleero okusinziira ku bubaka wano, Parliament egaanye okubeera ng'ewa kooti enkulu, ewa UPDF ensimbi zino. UPDF egamba nti ensimbi zino etegeeza nti ssente zino za kukozesebwa mu bikwekweto, nti amagye gakuwa ababaka bennyini owulira Koroba bagamba nti ababaka bennyini abatudde ssente baziyise kubanga amagye gagenda bbawo obukuumi mu kalulu. Ssente zino zigenda kuweebwa abakuumi, wabula kino ababaka bakiwakanyizza nga bagamba nti olwo akalulu kajja kuba kafuuse kirala. Palamenti eganye okubeera ng'ezibawa, egamba singa Uganda Police nti guno omulimu amagye gwe gaagala okukola gwa Uganda Police Force, so si gwa amagye. Kale nno embeera bwetyo bwebadde. Njagala kubeera nga nkuwa ku katambi kano nako okalabe. Bwe tuvaayo sobole okubeera nga tuwolekera ne ku bino ebirala. Okuva kooti ensukkulumu ew'ensalawo yaayo ng'esazaamu eky'abantu ba bulijjo okukozesebwa mu kooti z'amagye, kino kize kyogeza abantu ebigambo eby'enjawulo era nga bakiwagira bakyajaganya, ate batawagira nsalawo ya kooti ne gye buli eno bakyakukkuluma.
kyokka oyinza okugamba nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ye yasinze okunyiiga mu nsalawo ya kkooti ensukkulumu ng'ono yasazeewo mu kulaga obutali bumativu okugamba nti ayagala wakolebwewo ennongoosereza mu ssemateeka w'eggwanga okukugira okusalawo nga bwe baasazeewo ku nsonga y'abantu ba bulijjo okuvunaanibwa mu kkooti y'amagye. Olwaleero twogeddeko n'abamu ku babaka ba Paalamenti okutuwa endowooza zaabwe ku bigambo bya Museveni ku nsalawo ya kkooti ensukkulumu. Waliwo abagamba nti kikyamu Paalamenti okulowooza nti esobola okutuula n'ekola ennongoosereza ku kyasaliddwawo kkooti ensukkulumu. Ekitutawaanya ennyo omulundi guno twebuuza Mwami Museveni obulumi abulina ku kye nnyo okulowoozesa abalamuzi nti kye baasazeewo Attorney General yanguwe mangu aleete ennongoosereza. Twagala kulaba Attorney General muzzukulu wa Kiwanuka Ben Kiwanuka we batta obwagenda ku degeneratinga kuleeta amendments ezikosa Abannayuganda kuwa obuyinza ennyo ab'amagye kyekyaleka jjajjawe ne bamutta. Asobola kukola ebirala naye ekyo tekisoboka. Ayina ng'omuntu banga president okuwa ekitiibwa ebyavudde mu kkooti esingayo bukulu mu ggwanga lyaffe. Kyokka waliwo abagamba nti olw'ebyokwerinda by'eggwanga bawagira ennongoosereza ekika kino okubeerawo. Processing kubanga ekyo kijja kuba kigiwa omukisa okusobola okutryinga cases ng'erina etteeka erigibaakinga singa kati nga bwe kiri. This Constitution of the Republic of Uganda, the 1995 Constitution, it was not made on stone. It was made on papers. The means can be amended. Abalala bagamba nti kati omukulembeze w'eggwanga kyaliko kwekuvvoola ssemateeka w'eggwanga okutondawo ebitongole ebisatu okuli ekiramuzi, Paalamenti n'ekifuzi okuba nga buli kimu kyetongodde. Waliwo ne separation of powers nti Parliament oba executive erimu arme emu ya government tosobola kugikolesa kumenyawo endala. Ate naffe nga Parliament Article 92 egamba nti tetusobola kuvaayo neteeka eriwakanya ensalamu ya kooti. Kubanga neteeka terikukkiriza kukola apiiru okuwakanya okusalawo kwa kooti ey'okuntiko. Ate kati gw'ovaayo otya n'ekiwandiiko kiro kitwala omunaku nti ate nze nkompuleininga ku kusalawo kwa kooti. Abamu ku babaka bagamba nti oluvannyuma lw'okusalawo kwa kooti ensukkulumu kati ne kooti y'amagye eriwo mu bumenyi bw'amateeka. Ensala ya Supreme Court lyafuuse etteeka erijjawo kooti maasho. Kaakati kooti maasho bw'ebanga ekyeteekawo mu bumenyi bw'amateeka erina kuvunaanibwa nayo olw'okweyita kikyetali. As long as that court egenda kubeera in that form inge erina bakalikacha bano the caricature who call themselves generals nga tamanyi na definition ya law. Kati embeera nga bweri kooti ensukkulumu yasazeemu era tukirize tugenda n'ekyo kye yasazeemu tugoberera amateeka era tugondera amateeka. Sirowooza nti kooti ejja genda mu maaso ejja kulinda maybe ng'eteeka baleeswa ne tuprocesinga oba wajja kubaawo enzigiriziganya. Kati kirindiriddwako okulaba obanga ssaabawolereza wa gavumenti anaaleeta ennongoosereza okuva mu gavumenti ng'ewakanya ensalawo ya kkooti ensukkulumu era nga ababaka bagamba nti kati demokulasiya mu Uganda eri mu kugezesebwa. Okay, kale bwe tuba nga tuvuddeko eyo njagala era onzikirize nsobole okubeera nga nkwongerayo mu birala bye njagala okubeera nga nkwongerayo. Njagala kutegeeza nti olunaku olwaleero Dr. Retired Colonel Kizza Besigye taleeteddwa mu kkooti. Ensonga lwaki taleeteddwa mu kkooti bategeezezza nti Ssaabawaabi abadde teyeetegese. Besigye taleeteddwa naye ng'olunaku olwaleero bannamateeka be babadde beeteeseteese era babadde beetegese okubeera nga bajja omuntu waabwe mu kkooti y'amagye tekisobose. Wabula bino waliwo ababikubyemu ttooki. Njagala tusooke tuwulirize obubaka buno then tujje ate tuproceedinge n'amawulire amalala. Kasooke tubifune.
Okay, kale bwe tuba nga tuvuddeko eyo njagala kuddayo mu bigambo bya General Muhoozi nga mbyewola okusinziira ku bantu be tutunuulira. Kino saagala mu kitwale personal. General Muhoozi agamba nti bano abakulembeze tebagwanidde era basaana na kuttibwa. Agamba nti bafuuse ebitagasa. Ne bw'otuula wansi n'otunuulira abantu mu ggwanga lino n'ogamba nti bano ba presidential advisor, n'obuuza amazima amatuufu omulimu gwe balina ng'oggyeko okuwemula, n'okubeera nga bali mu ggwanga olw'okuba bawagira gavumenti abo tebabanyegako, n'okeera n'oyita Ssemujjuŋŋanda ekitagasa unnecessary. Okitegeera? N'ovaayo nga Besigye ogamba attibwe, n'ovaayo n'ogamba Bobi Wine, ne n'oleka abantu nga Fulungu, n'oleka abantu nga Fulungu nga bavuma abantu bawemula abantu, naye nga abo temuboogerako, abo bo temubanyegako, baana ba kintu. Ku Ssemujjuŋŋanda ne Fulungu ekituufu kiri nti ani gw'oyinza okuyita ali unnecessary, ali awo ekitagasa, gw'olowooza yaani? Tubeere ba mazima. So byebyo, eryo ly'eggwanga Uganda eyo gye tulaga ng'otunuulira abantu abalina amakulu abasobola okuzimba eggwanga olw'obutiitiizi bwaffe nga babatemerako ettaka ne bayimusa abatalina makulu. Lino ly'eggwanga w'osanga nga atalina makulu asasulwa omusaala mungi, ng'ayina amakulu bw'ogaana okukolagana n'abanene olwo ofuuse mubi. Eyo y'ensi mwe tuli.